Baby Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe of course wenajo sinzira okubanga ogoberera omukutu guno gwenkyukakyuka tuyama okubanga tukutuusaako ebyo byonna ebigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Weebale yonna gy'osinzira okubanga otugoberera era nsabye gompya osubscribinge omale okwate ku kadaako osobole okubanga ofuna obubaka wano bwe tuba tutaddeyo ono ku Baby Television Uganda osobole okubanga weekuumira mu kumanya ki ekigenda mu maaso mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Olunaku olwaleero nzize ku nsonga ya Honorable Zaake Francis Butebi oluvannyuma lw'okunominatingibwa oba okulondebwa okubeera commissioner nate mu parliament oluvannyuma lwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba okwenyigira mu bikolwa ebyokulya enguzi newankubadde nga yagaana okubanga yeetonda oluvannyuma lw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ekikulirwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo ne bamuwandiikira ebbaluwa mu butongole nga bamugamba yeetonde resigninge ku kifo kino eky'obwa commissioner kubanga ekintu kye yakola kikontana n'amateeka n'ennono ekibiina kya National Unity Platform kwe kitambulira. Wabula ye Honorable Mathias Mpuuga oluvannyuma lw'okwefuula ow'omutwe omunene acting president eyaliwo jjukira nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde akyaliko wali mu ggwanga lya America naye yakomyewo wabula we yali yagenze oba we yali yagenda yalekawo Dr. Lina Zedriga okubanga acting president mpaka ng'akomyewo. Kiwandiiko akyayisibwa acting president Lina Zedriga nga kikowoola Honorable Mathias Mpuuga Nsamba aveeyo bunnambiro annyonnyole akakiiko ka NEC kyazzaako oluvannyuma lw'okubanga asabiddwa okwetondera bannayuganda nga kw'ossa n'abo ab'e Masaka abaamulonda olw'ensonga nti ayenyigira mu buli bw'enguzi ate ekikontana n'eggwanga lya ennono z'ekibiina kya National Unity Platform. Okusinziira ku Lina Zedriga yali acting president era ono yavaayo n'ategeeza nti akakiiko ka NEC ak'ekibiina kya NUP tekavangayo kufuna kwennyonnyolako okuva ewa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba olw'ensonga nti yagaanira ddala ne sekugaana yenna okubaako kyaddamu ku nsonga zino ey'obukadde 5 obwamuweebwa. Era Lina Zedriga yayongerako n'agamba nti kino kikontana ne mission ya ekibiina kya National Unity Platform nga kw'ossa n'ennono kwe kitambulira era baamusaba asobole okuba nga awummula emirimu gino egy'okubeera commissioner mu parliament era President Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinziirira mu ggwanga lya America n'awandiika ebbaluwa nga nominatinga Honorable Zaake Francis Butebi okubeera commissioner okudda mu bigere bya Honorable Mathias Mpuuga Honorable Zaake Francis Butebi olunaku olwaleero avuddeyo ne yeebaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu okumussaamu obwesige n'addamu n'amunominatinga ku kifo ky'obwa Commissioner of Parliament. Jjukira nti Honorable Zaake ye yaliko commissioner wa parliament oluvannyuma lw'okubanga yalondebwa mu mwaka gwa 2022 wabula okusinziira ku kavuvuŋŋano akaaliwo Speaker Anita Among yeekobaana n'ababaka b'ekibiina kya NRM era ng'ennaku z'omwezi zaali 10 omwezi ogwokusatu omwaka gwali gwa 2022 Honorable Zaake Francis Butebi we yaggyirwa ku kifo kino eky'obwa commissioner era akalulu kaakubibwa mu parliament ababaka baali 155 be baalonda nti Honorable Zaake Francis Butebi aggyibwe kuba commissioner mu parliament oluvannyuma lw'okubanga aleetawo embeera ku Speaker Anita Among era nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kw'ossa n'ekibiina kya National Unity Platform baavaayo ne bagenda mu kkooti era akakiiko akakwasisa empisa kakyagenda mu maaso n'okulondoola ensonga eno wabula kaali kasazeewokko ebintu ebyali birina okubanga bikolebwa olw'ensonga nti baavaayo ne bagamba nti Among aba Speaker Anita Among yali tayina lukusa lwonna ku complaininga era Honorable Zaake Francis Butebi ng'ali wamu ne bannamateeka be abaakola appeal oba baddamu
ne bazzaayo omusango obuto okulaba nga gutunulwamu era nga n'essaawa zino gukyagenda mu maaso okuba nga gutunulwamu weewaawo bamudireyingisa oba bamukeereyesa okuba nga bamuddiza ebibye olw'ensonga nti ne ofiisi yennyini baagimuggyako ebisumuluzo nga kw'ossa n'emmotoka ey'obwakamisona ekitaali mu mateeka era kikontana n'amateeka g'eggwanga lyattu erya Uganda. Honorable Zaake Francis Butebi alina okuba nga aweebwa omusaala gwonna gw'abadde ateekeddwa nga okuba nga afuna mu biseera n'obudde bwe bamumalidde nga bamugobye ku bwakamisona. Alina okufuna ssente zonna z'abadde nga alina okufuna oluvannyuma lw'okuba nga sipiika ono amukeereyesa n'okumugoba mu paaliyamenti nga yeekobana n'ababaka ba NRM ekitali mu mateeka g'eggwanga lyattu erya Uganda. Era Honorable Zaake Francis Butebi ku ngeri y'emu avuddeyo ne yeebaza era ne yeeyama okuba nga aweereza ekibiina kya National Unity Platform awatali yadde okukiswaza naddala okwenyigira mu bikolwa eby'enguzi era avuddeyo n'agamba bw'ati nti I will serve without bringing shame to my party. Ajja kuba akola emirimu egimuweereddwa awatali kuswaza kibiina mwava gamba nga okwenyigira mu bikolwa nga kye bakwatiddemu Honorable Mathias Mpuuga ekyokulya mu bannayuganda olukwe nga kw'ossa n'okumenya amateeka ekibiina kya National Unity Platform kwekitambulira ng'ennono zaakyo we zimanyikiddwa era we zirambikibwa obulungi eri buli mukulembeze abaweereddwa obuvunaanyizibwa okusobola okuba nga atambuza emirimu egiba gimuweereddwa mu kibiina kya National Unity Platform ne mu Parliament naddala okukiikirira ensonga z'abantu obutava ku mulamwa naddala okwogerera ddala ebintu ebisinga okuba nga biruma abantu. So n'olw'ensonga eyo twebaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bannankyukakyuka olw'okuddamu okwesiga omuzoganyi Honorable Zaake Francis Butebi asobole okuba nga azoganya n'ate Parliament nga bwe yeetuuma omuzoganyi era ekituufu ky'omuzoganyi olw'ensonga nti he's the most vibrant era waliwo ekirabo ekyamuweebwa okubeera most vibrant MP kuba MP abali mu 5 n'omusobyo Honorable Zaake Francis Butebi yasinga okuba nga ali most vibrant. So kati Honorable Zaake ndowooza akakisa kano akakuweereddwa weewaawo okyawera ennemba n'emisango gye gimu egy'obwakamisona naye ate n'omukisa omulala guno gukugwiridde osobole okuddayo nate oweereze abantu abakusindika mu Parliament. So Honorable Zaake Francis Butebi mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti akiikirira ekitundu kya Mityana Municipality era nga y'omu ku ba MP abali very close oba okumpi ennyo ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu of course omwagala w'abangi ali wali mu bitundu by'eddokolo okunoonyeza Agnes akalulu era nga ye woman MP eyanominatingibwa okubanga akiikirira ekibiina kyaffe kya National Unity Platform era ebyo byonna tugenda kubanga tubikutuusaako maasoko kaawo wabula tusooke tufune ensonga eno ya Honorable Zaake Francis Butebi kubanga nayo nkulu era tugijja kuba tukutuusaako direct ebigenze maaso wali mu bitundu by'eddokolo. Omupyansa byo subscribing o liking osobole okubanga tutambulira wamu naffe agompya of course subscribing bw'oba olina ky'obuuza osobola kiteeka mu comment section awo nja kuba nkuddamu mbagirawo era osobola okukwata kadaako osobola okubanga ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Kale sigenda kuba ndowooza nga nsukako awo kansooke nnywe ku lwendo lw'amazzi katono nnyo n'oluvannyuma mbeeyungeko wali mu bitundu by'eddokolo sobole okubanga mbatuusaako ebyo byonna ebigenda mu maaso. Jjukira nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yatuuseeyo dda era kati mu ttaka wali mu bitundu by'eddokolo. So far so good, embeera ekyali nnungi nnyo tewannaba kubaawo nnyo kajagalalo abasirikale bakyakuumya empisa naye ndowooza tugenda kuba tulaba ebyo byonna ebigenda mu maaso mu bitundu by'eddokolo. Kale katukomaawo oluvannyuma tukomewo wali mu part 2 nga we mbategeezezzaako katono nnyo akuume.